Jole agambye kuba nedda sikuba esiwagira kuba waliwo ono na Maluwa Hawa agambye nze nenyandiga za nenyazo ono yagaliza birthday za nei amagaliza birthday ono ndiga nsanyufu waliwo naluge fashira oluma nnyo mukyala bossa mukyala wani bossa nuludini simanyi kwawa anyway nalubowa agambye mwebale kuweereza so banji nyesu abamalayo nenga tubebaza mwena abatugoberera buterevu nga tugenda maaso wano babuze ko bonna abali ku 32 records ewa ajara na mukwaya bangambye mwaliwo musajja mwita bigaya ali mu studio ali mu recordinga manager Roger mwali awo ono musajja sente nina bonna mwe bali awo Spice Diana atindi onako lwalira confirmings bili abili mwesa tuwa cricket over bonna wana balumbao wonna kwepi mamanyi anasinga okujjuza cricket over tujja ko tubawa tubagambe tigundi yasinga okujjuza ono kyamuyisa bubi ono yafuna muweba so from record mu East Africa ina personal share singo kubanga yakwata abantu okuyita crowd yenene nibaita Dr. Jose Chameleon wechiri Dr. Jose Chameleon atera na yawanise kale kakati abayimbi bagenzeke wa mao obati mao Minister wa Justice yes bamita trending minister alipokati ne owaye ewa minister wagenze kola yo minister yagala banna ebe bekulu abadde atwa mu office gaggadde bana batuleli nawuliza ensonga zaabwe bagamba nti ensonga ya corporate ebayisa bubi nnyo jukira minister weyajja yalugamba nti kyasoko kolako kwe kulaba nti Mr. Update avaayo nga tanavaayo mu komera Mr. Update wadde minister kyakola ku nsonga ze n'abayimbi bagamba nti minister naffe tutaase twagala kufuna mu bintu byaffe tukola si bayimbi bokka wabula bonna abali wansi wa art abayimbi bazanyi bakatemba abafirimu abawandiisi bonna bebe kulu ku level ye badde simusuubira kubeera ekyo mpaka mereyo kwenda kikabiri ono minister wa justice njagala mbuulire ensi lwaki bakoze ekyo na lwaki bakikola kibanga mpaka mereyo oba onagenda abayimbi abo bonna buli muyimbi gwolabaawo y'omu ku muyimbi abataagala ndongo buli muyimbi gwolabaawo abayimbi abali eyo abayimbi abo mwetaaga okubatwala na kibooko nga tonagenda lwaki Cinderella yalonza akakiiko era yabakulembeddemu Cinderella lwaki one okugenda wa minister wa justice kituufu fenna tukimanyi nti amateeka oba ekintu kyonna kyonna ekikolebwa mu ggwanga Uganda kiva mu parliament si mu parliament eyo ebbanga lyonna tusindise nga abantu bonna ogenda mu parliament nga tewali ayogera ku kintu kya copyright byo nga tukikaabira eno mabbali 2022 ne tufuna omukisa ne tufuna munanupu muyimbi Hilda Kiyaga n'agenda ku floor ya parliament n'afuna omukisa n'agamba nti parliament ne speaker bannaye artist babona balina ekizibu kye balina mu art nti ye copyright nti copyright eyo yewa bali bawasula UPRS yetuwa fenga aba TV ne radio okusasula sente ezo yegamba nti kola bakatuni omuyimbi afuneko 7% yegamba ensonga ezo zonna Hildaman n'agamba nti kino bwekiti parliament ne mugamba Hildaman genda owummulemu gendo consulting abantu bekikwatako tulabenga byonna bye baagala babiteeka mu teeka lino bano abayimbi b'NRM tebaagala kuwa credit yoli the fact nti Hildaman yalina gundi eyo agenda parliament erina budget emuwa ssente okugenda okukola consultations ajja kugenda meeting banyini radio abaani bonna nga babuuza bano abayimbi kituufu bayinza okuba baakaabadda etteeka okulikyusa naye baakaabiranga eri mabbali nti saawa eno Hildaman etteeka alirese mu parliament lwaki tebagaginga behind Hildaman nti Hildaman kuba etteeka ne banaagendawa kino kye bagenze wa minister wa justice kuteeka parliament ku pressure Hildaman akole mangu ennongosereza ate neno gye bagenze okusamoninga wafu mugende musamoninge speaker wa parliament speaker wa parliament ayangu agambe Hildaman nakuwa liivu consultations otuuseewa ekirala Hildaman waba akola kinti akoti wano bola babo babebe kulu bani naka kakundi akagenze wa minister kagala kubba sente katya nti Hildaman
bagenda muwa ssente zikola consultations weziba teziwera ajja kusaba anoonye ba stakeholders bayinza okugamba omanyi nti leka tugende tukundeke wadde eno sali leka tugendeke wagundi atuweka ssente akakola consultations ezo kati Hildaman being nti wanuupu tebajja zimwa bano ebaagala bazisookereyo obutagaliza obuli mu ndongo abo boolabye bonna ba minisita muga katonda mugulu nga tebali mabega w'oli omudongo eyaleeta ekigundi they are the demagogos of this music industry. Simo katonda akati awo kyendowooza nti embeera gye balimu abayimbi bali mu mbeera egamba nti buli omu wasobola okukwata tupushinga ekintu kubanga anti wulira bwemunaaga nti mugoba ekkubo limu bwemugoba ekkubo erimu wati ekkubo eryo werigaana ono wulira gye bagenze mu palamenti ya Uganda eyawa Hildaman go ahead minisita gye bagenze yakulemberamu ebyamateeka okugabaga era ne baba baliyisizza limukwatako butereevu kubanga ya enforcing kakati ono minisita ono bano bayinza okuba bagasseko bugassi nti Hildaman iteeri naffe tuyite eno abayimbi besiganye omumawe okusinga Hildaman mudongo munaabwe anti Hildaman lwakisigo bagende mabega ne bagamba Hildaman twetaagamu kino na kino twetaagisa ki wabalabyeko bonna bano abayimbi abaliriniye nti kwenarem they are the problems to this music industry anti kyendowooza nti bano abayimbi bagambye Hildaman yiteeri naffe tuyite eno tulabe nga tugusa ekintu kino kakati omukulu yabagambye wiiki ejja agenda kuddamu abasinkane era ensonga ezagenda zisobola mu maaso so Hildaman agenda kubatambuza esayidi eri noono minisita justice minisita omupya webyamateeka omanyire yagamba nti azitereza buli kimu ekyagaana simbi kyali wange ani ne muga katonda muggulu kyebaliko si kya industry singa kibadde kya industry bandibadde batandika dda nti aha Hildaman muteeka eryo lyogamba okukola amendi because ebyaddala Hildaman mu nnongoose zeeno agenda kuba mistake ya bitundu 7 ku buli kikumi watya agenda consulting abantu anti Simo era Hildaman tasobola kwemalira mu tteeka lino nga tali na ministry ya justice katusooke naye sigamba nti nkuba bayimbi abo tugenda kumunoonya naye tuwulire ekiva ku side ye bayinza okuba nga basoose kwogeramu Hildaman ng'akimanyiko bano okukwata kuba okugenda okusinkana ani mawe sina kindi naye there is a system that is so simple in the industry. The Nigerians say you don't play other countries' music on our channels. But you can choose a channel one where you can mess with them and they think you're playing them in Nigeria. So wake up in the morning and say, UCC, make a law, 75% of the music to be played on all local stations, TV and radio must be Ugandan. And we already have apps that monitor that. Now, that means for government, what have you done? You have stopped the other music that was getting royalties by 75% to take the money out of the economy. Njagala kuddamu okwebaza minisita okuba okukkiriza okukolagana naffe ku kino ekintu njagala omanye nti myaka mingi tulina abangi betwogedde nabo naye tewali atugulidde olugi nga gwe bw'okoze kansuubire nti tekigenda kukoma wano ne executive esobodde okujja twongeremu amaanyi just twongeremu nga ye bwagambye nti tuddeyo tukuma omuliro gwe twali tutandise okukola kyokuma tuddemu eno message okugitambuza kubanga omuyimbi gyali ayinza okuba nga tasobola kwogera olw'ekitiibwa kyalina mu bantu tasobola kaaba tasobola kulaajana because ajja kuswala mu bafaani be kati kiri kuffe okusobola okudeliveringa message olwaleero legaba artist bamanye nti noffe tuli willing okulwana mpaka kino tusobola okituusa kye basaba wabeewo omusolo omutono ku bintu bino bye tutera okutambula nabyo amasimu hard disks flash disks zi computer zetukozesa bo bajja kutusomesa kubanga bingi nange byembadde simanyi newankubadde nga etteeka lya copyright ffe twaliteekawo eggwanga lyonna lirina okubaako kyekola okukuuma
bano ba creatives banabitone abayimbi n'aba artists abayimbi abava ebweru ekyokulabirako nga Nigeria abayimbi betwagala ennyo naye nga tewali kubalirira tulina okuteekawo okubalirira regulation tugambe nti gundi owe Nigeria tukwagala nnyo naye mu mwaka gumu bano abava ebweru tujja kubawaayo concerts bweziti ezisinga kubanga sente zaffe bannayuganda lwaki tezeetoololera wano mu ggwanga lyaffe Nobert Mao eno jozze munnaye tuvumira ddala ate tujja kuteeka mu levo yo honorable ministers abimanye ebirendo abazze bakulimbalimba nti simanya abanigeria abazze endo nga abayimbi bebagyonoona ngenda kubulira ekizampa esookera ddala oyinza okukwata nga embuutu y'embuutikizi oba lesse ekinihiro karedi akamu embala tekasobola nti embuutu y'embuutikizi yino tugenda gikola netuleeta zucu eyayimba sukaali embuutu y'embutikizi sukaali is speak worth million 12 zasaba ogenda muteeka cricket ovo abantu banajja naye ngenda kuleeta zucu nfuna abantu nimwe abadde bagamba nti abanigeria basusse obungi kati bano basaba minisita nti tukendeereze ku muwendo gw'abayimbi abajja kuno Martin buli muyimbi agamba nti abanigeria bangi talinaawo ndongo tebalinaawo nsokoleke nkuwekizamu mu Uganda ku lunaku lw'essa olwaffiiki twabeera n'ebivulu mu Uganda ekitirinyo byemmanyiko 5 naye buli omu yafuna abantu ekitirinyo nga tebaka wansi wa 15 abanigeria ne ttiimu yammwe yonna mulina ebintu bingi bye mulina okukola babitekisi bazze nga mutima akoze ensobi ne bawolereza mutima mu nsobi yaabwe naye mmwe tewali yavuddeyo wadde gamba nti spicy wakwe bwati biva organic akugamba nti bwe kyali wange ayina infection mu ngeri yonna genda mukyalireko opposite muganda wange wali access building ku roundabout ya Ssaabasajja Kabaka biva organic byonna abikugamba secondary ne primary infertilities byonna abikolako genda mukyalireko nnyo yoyo nakawere ng'asumulukuse onako olwaleero saidi ze azalidde mu ddwaliro waludde liryakolera mu Farida ati ne papa naye musawo papa naye musawo naye ate Simon olugambo olususa birthday yeegyo twalaga sorry si birthday baby shower baby shower yeeyo baby shower yeeyo surprise baby shower bali batidde ku nako olwo nti ayinza osumulukuka olw'essanyu eringi naye teyasumulukuka so onako olwali asumulukuse mulungi nnyo kulika baby mukwano kakati ande manager ande yes manager ande yali wa Bitusi naye avuddeyo ku nsonga ezitambula tyalabiseewo ku bivulu by'abaana abaana ne balowooza nti nayinza okuba yazimba omutima jjukira basemba okwawukana nga bagambye erinnya lya Bitusi balyeggyeko lyali lirye kwe kwetamu kiri ekya Kampala Boys lwakwata abantu ne bagaana naye gaffe tumanyi Bitusi kati gye byaggwera nga bagagasse Bitusi Kampala Boys naye yali abagambye nti buli mulyeggyeko mufune eryammwe ne bafuna Kampala Boys so olunaku olwali tumunoonyezza nga tumubuuza talina we yalabiseko wonna ate nga abaana bo bamwagala tebalinaako buzibu n'agamba nedda tebalinaako buzibu era nti credit y'obuwanguzi bwe batuuseeko naye agyebalira kubanga yabawa omusingi ogwo yabawa omusingi ogwo naye nga weebaze musajja waffe gwe bayita amasembe yakatuuka mu America agyali akugamba atulaba waliwo baganda waffe abali ku kalenda ewa Everboss artist Everboss ogamba otya bandabire bonna abali awo buladi wange ne bakyali bafe abali wa Mama Ghetto Mama Ghetto mukyala bw'ekyamaani ne guli mugattireko ddala Abudu Muwonge Abudu honale bwe yakomyewo kingi nakiwala kingi Abudu Muwonge alibonatwala kingi naye munnaye kale tugenda kubaga naye ande ono ande okubula omanyi akasente kali aka promota sente za promota ziri ezabatabula mu gundi mu covid omukulu oyo bebazirimu era ye tatoma we bayita nga bapukamingi nga ayingirawo ayingira wano omusajja apostinze gundi omusajja apostinze katono nnyo ono gundi ono akola ku TV wali eri omuyimbi eyali wa Bebe Cool mukono gwa Bebe Cool gundi omuyimbi eyali nga wa Bebe Cool gundi ono wa KUT tafu gundi amuwanise n'agamba legendary upcoming nefenseka
Kapera ono wasinzidde n'asaba andi namugamba baba bitusi bagenda nze nkwataako nsayininga enja kuyimba alina brand ways tonjagala naye ndongende kutuukako eggundi kulwako emu notuuka nga newosanga just kayimba Kapera yagamba yagala sinkana gundi Kapera mbwe ekirooto kye kusinkana Arakeri oba namusinkana wosimanyi nze Kapera kasita natandika okumulaba muganda wange ku bbaala z'ekkololo muga Katonda mugulu yajja ku bbaala ya Wandera eri Katiwooko nyumba Kapera ayagala ki Kapera ono waffe nga zakkubamu azekola nakuluma Kapera ono waffe nga ki ekikufulumya kibanga ndoza tubalekeyo bombi ande ne bitusi tugambe nti abaana bano okujjuza abantu abo laavu gye bafunye musingi gwo gwe batambulirako oba maanyi gaabwe ng'abayimbi ekisookera ddala musingi ekyokubiri nabo ne bongeramu amaanyi gaabwe kubanga bangi abavudde ku management ate ne bagwa oba okitegeera era tomanya bali badde nga bayinza okuba nga baali badde waggulu nnyo oba naye suubira omusingi n'amaanyi kigezezaako okubayamba sejjusa kubanga buli bizinesi zibamu loosi kati tomanya olw'ensonga yayimba yabeera ku stage biki naye neerabira nti gwateeka mu studio gwakola video gwakola promotions gwalaba bannamawulire n'obaliisa kyobaliisa ne bamuhypinga okitegeera ate olumalira n'akozesa bannamawulire bewakozesa ate okukuba kwegamba omuyimbi bw'obanga omuyambi n'atandika okwonooneka enduulu aba teyagimanyi akiringa omuntu okumuwa sente miliyoni 10 nga tazikwatangako kiba kizibu nnyo zimanaginga kitegeera so that excitement yesinga okubajjako batono nnyo asobola kimaintaininga but for example I don't know the history of these girls bano bazawi bavinka but at least from the side of the view ndabanga abantu abali humble and who are principled on what they are doing so omuntu alina kubeera baatyo ng'omuyimbi kuba nti azawi tayimbidde ebbanga n'olaba akuba cricket over emitwalo 5-15 oba kitegeera ono omuyimbi omupya solo omuyimbi omukadde n'abeerawo nga kyakuba mutwalo gumu kitegeera there's a difference and even in management and in a person they are managing abantu tebakola ku kivu kya birusi ne bagamba nti and events yanyigira ddala ye busungu temuva ku mutima anali siriyo nali nyina assignments endala e Nairobi abola nze kyengamba bamanager babeere serious nnyo ku bayimbi kubanga abayimbi naddala ekintu kye bakiyita omuntu mu kizibu nnyo si ku bayimbi bokka ne mu bizinesi ez'enjawulo no gye tukolera mu biduuka byaffe omuntu just oba omuntu osooka kumusomesa kubeera patient okufuna kyayagala kubanga omuntu obanga tali patient kwe kwonoona okubeerawo awo andenza okubeera ewaka nga nina waaka wange nzanyiramu abaana bange bennyini bendi mu kuzanyiramu nenzanyira banneiba naye lwaki waaka oyo omupya lwaki simuzanyira abantu naye okusinga omuzanyira ewaka banneiba nembeera ewaka nembeera mu kuzaala buzaazi lwotula ewaka obeeramu ekyo 10 kyakuzaala buzaazi baana lwaki temumpa mirimu nenkola olinga agamba ki oyagala andi akola ati ende events akola ati kikyo kyengezaako okugamba omwami ono waaka mulina nemuzanyira buzanyizi waka baneiba ne bamulaba n'abaana bange benzadde ali ne balanga nzanyira bo nga bo so nga ate waaka oyo mba nina mukola ki muzanyira ki abantu osegeera kiba promoters baabantu ebivu babitegeka lwaki tokwatagana ne Muhanji comedy store Alex Muhanji kyenjagala n'okubuuza Alex Muhanji bwenga gwe and his events Alex Muhanji lwaki tatuyita mu comedy store wano Kapale yagenda n'avaayo n'akaaba olina management n'akaaba n'agamba olina management andi lwaki tonteekamu ssente bw'oli sente mmeka ziyinza okutukola waka nina bw'oba oyagala nnyinyi emmeki waggulu nveeyo waggulu mbenga enkima sobola okikola naye ng'oteekamu sente bitambula nange ndi muntu nange neetaaga life ennungi neetaaga obulamu olinga agamba oyagala and events akumanaginge ateekemu sente sinze bano batubisi
ba big to see ba big to see and yali abateekamu ssente kati gwe bwe nakuteekamu ssente tonzirukeko tekisoboka tutula wansi tukola endagaano waaka mulina era nsobola n'omumuteeramu wano ku ssimu yange waali nina oluyimba olw'emikolo egy'okwandula alina talent just lwakuba nze mbadde manyi akyali mu gurupu zaabwe ez'abacomedians naye ngenda kulaba engeri gyemukwasaganyamu kapere ngenda muhandolinga mu ngeri endala etali nti yamanejja biki ebyo wabula muyambako Kasalabe kya mu kiduula awagidde